Abaana ba Katonda abaagalwa ab'omuwendo omungi mwasuze mutya? Mukama yeebale oyo akyatukumye nga tukyali balamu. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddize. Tuli mu kkoota yaffe ey'okusatu era nga omulimu gw'enjiri oba missionary report gugenda kuva mu Bendo oba mu ttwale erya Southern African Indian Ocean Division kkoota yonna. Nga ne sabbiiti ya leero ennaku z'omwezi nga 19 Ogw'omusanvu omulimu gw'enjiri gugenda kuva mu nsi eyitibwa Zimbabwe. Omulimu guno guliko omutwe ogugamba okusalawo okw'amazima era nga gukwata ku mulenzi omuto ayitibwa Genius. Omulenzi omuto ono Genius agamba nti bwe yali ayina emyaka 14 yalina okusalawo kwe yakola okutaali kwa magezi. Agamba munnange yagenda n'akomonta sigala omulundi gwe ogwasookera ddala ng'akyali ewaabwe mu Bulawayo ekisangibwa mu nsi yaabwe eya Zimbabwe. Agamba wadde kino yakikola naye munnange teyakikola ng'akyagala, yali takyetegekedde kyajja kijja. Munnange agamba ayina ssengaawe eyali ateekateeka okufumbirwa. Ssengaawe oyo yali apangisizza abasajja abazinyi 5 nga bano baalina okuzina amazina ag'ekinnansi ku mukolo gwe. Senga yasaba Genius abeegatteko bamuyigirize amazina ku lunaku luno olw'embaga naye abeere omu ku abo abagenda okusanyusa abagenyi. Genius agamba teyagaana, yabeegattako abazinyi bano era baatandika okumuyigiriza amazina. Yanyumirwa nnyo abasajja bano kubanga weewaawo baamubangula mu ngeri y'okuteebula amazina. Naye nti olunaku lumu babeera baali mu rihaso ez'amazina, omu ku bazinyi yamukwasa akasigala ak'ekitundu. Agamba ye tayagala nakakwata naye ate n'atya abazinyi baali bagenda kumusekerera singa akagaana. Agamba olw'okuba tewali yali yamulaba bw'atyo Genius yakkiriza akasigala ako era bw'atyo yatandika okukommonta akasigala. Olw'okuba bwe gwali omulundi gwe ogwali gusookera ddala yakolola akafuwa akaasiiriza mu ddookoli wano wamu n'emimiro ng'ate n'omukka omubi gwali gugenda mu mawuggwe ge. Genius agamba ebbanga erya myezi 2 n'okusoba baamutendeka amazina. Abazinyi baali bamaze n'okumuyigiriza okufuweeta sigala. Tebaakomaawo munnange tebaamuyigiriza n'okufuweeta enjaayi kyokka ng'ate kino kyali kimenya mateeka ga Zimbabwe. Olw'okuba Genius agamba nti yali atandise okubeera addicted ku sigala wamu n'enjaga, yatandika n'okubyegulira nga wano akozesa ssente bazadde be ze baamuwanga as pocket money. Genius agamba kale bannange ekiseera bwe kyayitawo ate munnange sigala yamuvaako wabula n'asigala nga afuweeta enjaayi yokka enjaga. Embaga yatuuka ekiseera n'ebaawo Genius era n'azina naye ng'ewedde. Agamba tiyaddamu kulaba ku batendesi be abaamuyigiriza amazina naye yeeyongera mu maaso n'omuze gwe baali bamuyigiriza ogw'okukomenta enjaayi. Agamba okumanya omuze gwali gukuze yalina ne bakwano be abalenzi abaamwegattako beyeegattako wamma gwe ne bakola omulimu. Omuwandiisi agamba kigambibwa nti Genius ono yali tava mu maka agama Seventh Day naye ate bambi yali yeegatta ku ssomero erimu ery'aba Seventh Day omwaka ogwali guvuddeko emabega. Kale olw'okuba yali amanyidde omuze ogw'okufuweeta sigala agamba munnange lumu yakomonta sigala ng'ali ku ssomero. Baakikolanga batya? Tibaagendanga emabega wa kaabuyonjo ne mukwano gwe wamma gwe ne bakyekola nti era bwe baamalanga mangu nnyo ne bagenda mu bibiina byabwe. Genius agamba
ku olwo bwe yali amaze okunywa enjaayi yali akomyewo mu kibiina. Omusomesa yamuyita mu ofiisi ye era n'amubuuza, baani abo b'obadde onywa nabo enjaayi? Genius yatya era mu kutya n'ayogera amanya ga mukwano gwe. Ng'omusomesa atuukiridde abaana bano yali musajja mulungi nnyo, Genius bw'agamba, kubanga yabalabula era n'abagamba banaddamu okukola ekikolwa ekyo bagenda kugobwa ku ssomero. Bannange ebyembi, mukwano gwa Genius bannange yaddamu ate n'akommonta enjaayi era baamugoberawo mbagirawo. Genius yeeyongera okusuubiza omusomesa nga bw'atayinza kuddamu kufuweeta enjaayi ku ssomero era wadde n'ewabweru w'essomero. Bannange ebigambo byagwa mu matu ga maama wa Genius yennyamira, yalumwa bwe yakitegeera nti omwana yayiga okunywa enjaayi n'esigala okuyita mu basajja abaali bamutendese amazina. Era wano neyeegalira mutabani we, Bambi nkwegayiridde mwana wange toddamu kusisinkana bantu abo. N'omutabani Genius mangu n'asuubiza maama we obutaddamu basisinkana nate. Genius agamba tekyali kyangu okuva ku sigala oba enjaayi, wadde nga kati yali taginywa buli lunaku, naye yali akyayina ekirookoloko eggwogwo ery'okwagala enjaayi, ekiyoyoyoyo. Era wano okusuubiza maama yagezaako okwerwanako ennyo okugiviirako ddala. Ng'ali mu kaweefube ow'okuva ku njaayi yajjukira nti yali yayiga ku ssomero nti omuntu asobola okusaba Katonda ekintu kyonna n'amuyamba. Era wano Genius atandikirawo okusaba Katonda amusonyiwe olw'okupa omuntu enjaayi, si ekyo kyokka amuyambe ave ku muze ogwo. Kino kibuuzo gy'oli, muze ekigw'olina osobola okutegeeza Mukama, mutegeeze agenda kukuyamba munnange oguveeko, gwewuliriza ebyaddako Genius. Genius agamba bannange Katonda addamu okusaba, yaddamu okusaba kwe, yagenda nti okuwulira nga takyalina kiyontayonta ekyokufuweeta enjaayi. Era akaseera kagenda keeyongeramu munnange yagenda okuwulira nga n'omuze gumuvuddeko ddala. Agamba okuva olwo yawalirizibwa okweyongera okutegeera Katonda oyo eyali amugjeeko muze ogw'okukommonta enjaayi. Kiki yakola? Yatandikira nawo n'okusomanga Bayibuli okumutegeerera ddala. Okusoma Bayibuli kyamuyamba, agamba okuva olwo Genius yakola okusalawo mu bulamu bwe okukyasinze okubeera okw'amagezi. Yasalawo ki? Genius yasalawo okukwasa Yesu omutima gwe. Teyakola ekyo kyokka, n'asalawo n'abatizibwa era n'afuuka Omwadventist. Ne tugamba tutya? Kati Omwadventist ajjudde. Era ekintu Genius kyatwalanga kya mugaso buli lunaku kwe kuyiga Bayibuli wamu n'okusaba. Ayina kati emyaka 16. Musanyufu nnyo olw'obulamu obujja bw'alimu. Ekirala musanyufu nnyo nti ayina Bayibuli eyiye ku bwe. Ekisinga okumuluma nti baana banne Bambi tebalina Bayibuli, abazadde baabwe tebalina busobozi buzibagulira naddala okwetooloola Zimbabwe. Okusaba kwe atusaba banne Ssabbiiti ya 13 tuweeyo nnyo ekirabo eky'omubiri, kubanga bwe tunaawaayo nakuyamba okugula Bayibuli zigabibwe mu maka g'abannansi abasangibwa mu Zimbabwe ne Southern Africa Indian Ocean Division. Webale nnyo mukwano olw'ekirabo ekyogenda okuteekamu leero awo ku baasaayo awali Ssabbiiti ya 13. Saba Mukama akumpeera omukisa. Happy Sabbath.